kizuuliddwa nti omuwendo gw'abaana abakonziba munene nnyo mu ggwanga lino, nga bano bali ebitundu 26 ku buli 100 era nga bali mu byalo ne mu bibuga. Bino bizuuliddwa ebitongole by'obwannakyewa okuli ekya African Women Agribusiness Network n'ekya Global Alliance for Improved Nutrition era nga bwe butadde ku kulya mmere etalina kiriisa. Bwegendereza obulungi bira kye biranga ku bintu ebirala, osanga abaana abafa, abaana abato, omujijjo omuto gwe tulina nga bitundu 26 ku 100 tebakula nga bwe balina kukula, ate abaana 10 bokka 10% bebaidya ebirungo ng'omubiri gwabwe gwe bikola kigwe byetaaga. Basabye abakwatibwako ensonga nga ne gavumenti mwogitwalidde okuteeka ensonga y'endya ennungi ku mwanjo, beewala okulinda embeera okusajjuka olubadduka okulaba ogubadde. Basabye ne bannamawulire okwongera okulaga ebifa ku ndya embi nga bwe bakola ku bintu ebirala, gamba ng'ebyobufuzi. Still the solution lies within your hands. And only 2% of news coverage addresses nutrition specifically. They can talk about women in business, they can talk about growth in economics, they can talk about how much we grow maize, how much we grow soybean, but that information that is specific to nutrition. Aba Global Alliance for Improved Nutrition bagamba bafuddeyo okusomesa abantu era babakubiriza okulya emmere n'ebyokunywa ebirina ekiriisa. Nsaba bannange bannayuganda bannange, buli muntu yenna angayina emmere gy'akoze ng'erimu ekirungo ekigasa, jangu nga 3 ku umasho olabe banna abalala abakola emmere nga ggwe kyekisooka. Ate n'abantu sekinyomu ojoyige olwotya emmere ya bulijjo, twagala tukomyewo emmere eyaffe nansangwa. Baliko abakugu be baleese abooleseza omutindo gubagasse ku birime ate ne bisigaza ekiriisa. Also the mushroom snacks that are ready to eat. So way back in 2016, I'm a social worker by profession, but my mother just bought one garden just to feed the father. So when my father was eating these mushrooms, I saw that the cancer cells were really deteriorating. So I had to learn more about mushrooms. Malnutrition and so on and so forth. If you don't clean and maintain your gut, everything else will have issues. Because there is a relationship between the gut and the brain.